Ozayoza Frank Walusimbi. Bulijja ananka. Waliwo emikolo gye nanyegombye okubeerako nga omukolo gwa Frank Walusimbi, omukolo gwa Dr. Sali. Kubanga nze mpuma akafaananyi nti MC ku mukolo gwa Dr. Sali asooka kwibwa naga abasibu ne bannyabo abanaasimba layini wa Joyce w'ekigaji wano. Banayi. Naye nga twagala omuntu awasoba n'afumbirwa n'akumenya omutima naye nga tobibaddeeko. Naye era okwegendereza okuli awo twagenze okumaliriza nga Frank Walusimbi final abamwanjudde. Oh, congratulations. Atutte obudde. Gwe okimanyi nawulidde ebigambo naye olugambo naye nga bifaananyi tetunnabiraba. Mune Solomon Kaweesa yagize eggulu. Naye fana kwate binafuluma omanyi ffe TV tuli vision. Naye wabanga ne Solomon Kaweesa ono mwana era kanya ne munne Raymond mu company emu. Waliwo n'omulinzi omunda omusasi w'amawulire omwo bana batwala kakati babakaka. Nedda. We byatuuse biriko abakadde ba wano mufumbirwe. Naye nekira kirina okubanga company tessaamu. Wakati wano ffe gibanga gana ataano gaffe ge batuwano bamukulu Danistan. Nimala mufumya program bwe batyo. Bayinza okujjawo okukola emikolo. Mubireke. Naye ne bano babakoye. Seneza company zona muzimalira mukuwasa. Okubidde ddala ku mutwe. Ennyondo akomererwe. Olaba ataano ag'omu. Ennyondo akomererwe. Sibye. Sibya nawulidde. Tosobola kuŋŋamba nti bantu bana mu kampani emu bafumbiddwa nga kampani eno wayo contribution yaayo. Abakola mutuweereze lisiti y'abafumbiddwa tumanyi abasigaddewo. Kasawa Kyalo yani ono omulalire w'amawulire gussaawo emu. Yava ku Bukedi. Naye tannaba. Naye nga tukuyozayoza Mukasa Patrick Mukasa. Naye nga tubayozayoza bale Frank Walusimbi tukuyozayoza n'omukyala. Naye omukyala neetaaga muka interview naye. Atubulire. Omusajja wo tebamukwata atya. Kubanga nze nfuna akafaananyi Frank nga alumba omuntu. Lwaki mutulowoozesa bannaye? Naye nga kale Frank omusajja omwegendereza. Mwabanga asoma amawulire. Awo olunaku olwaleero mbadde nzize kutabbira kugamba nti nkwagala. Otyo kakati. Obadde wali ng'oyingira nondabikira bulungi. Ne ŋŋamba kambe wali wembadde nzijaawo wooli. Olera n'okwefa okusinziira ku nze erabiddeko n'agambye. Ndabye ng'osobola okubeera omukyala atokose ettooke. Olina engeri gy'obadde weesaaniiseemu ne ndaba ng'osaaniise entamu. Frank tukwagaliza birungi byereere. I know. Tukwagaliza birungi byereere. Bale obufumbo kintu kirungi nnyo kyenkubiriza buli muntu yenna abeere ng'atakifuna. So waba nga ne Solomon naye yawasizza oba yayanjuddwa anaye kyala naye nga n'olugambo weerulya ebifaananyi bijja kufuluma mpola mpola. Kale naye nga kirungi nnyo. Nga makyeka mwayiseemu akaswanyi. Myaka 10 ng'obadde wano wasa. Myaka 10 ng'obadde wano wasa. Naye nze nkakasa. Omuggo ne gujja wano ku terefai akuba yakoowa. Nakunyumizaako ku musomesa yatukubanga biro 30. Yali biro 20. Naye nga mwali mukola bubinyuddya. Yakuba biro 50. Kati nadda kuba 50 abo abali 49 n'abakuba emiggo yali abasi. Nadda kuba 40 awo 39 n'abakuba emiggo yali abasi. Yagera tukeno mufe mu 20. N'abasonyiwa. Kati ne wano oyinza okubakaawo ogenda okumaliriza nga baniifa bano abatuyambako okulongoosa nga bafumbiddwa. N'okubaako bano bayirithi bano abali mu edisuuti ne bafumbirwa. Ogenda otuuka ku bapulizenta ng'okooye n'ogamba abantu bakulu kambaleke. Naye nga congratulations baddiya muyogeyoge. Ate ekintu mukikwase maanyi. Kale awo nga tuvudde n'omuddusi Chiputegei era naye